ebya Mr. P owa P Square munnanga ate tebinaggwa bikyakutte wansi munnanga ate ne waggulu Abanigeria bano bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. So nga ate mutabani wa Dr. Jose Chameleone okuzaala abalongo byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi kakasa nti video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno munnanga ate olutalo luuluno luzzeemu lusituse buto. Mwe obwedda ani afollowinga story y'aba Peter ne Po? Naye gwe mumanyi buno Po ayina empisa embi. Peter akaabya amaziga bano ba P Square. Okimanyi abalongo bano omulongo omu yali ayisa bubi munne n'ayagala ne mukazi wa munne afiire muleeba ng'amuyita omunaku ng'amugamba tayimba ye muzinyi. Gaya akaabya amaziga. Kale bane twakula twagala abalenzi bano anti obwedda mwana gwendi eyo nga basakira mpuliriza story yonna n'entonyeza ne ku mmunyi. Sifa abaafiiriddwa wano obwedda ndi emotional. Bannange naye gwe okimanyi tebikyaliko ebyo nti ono mulongo oli si mulongo. Let's fast forward, guys. I did everything for them to get back home. While I was doing all that, our mom was still around. My mom felt my pain. And she said, don't worry. Because when I was telling her about everything, she now said, I said, Mom, look at it this way. You felt you told me a good news that the child is my child. But see how everybody left. She now said, no problem. I'll talk to your brothers. They will apologize to you. I said, no problem. Jjukira nti nno nga nkuzizzaako emabega akabanga kano konna emabegako babadde nga tebakwatagana era nakati tebakyakwatagana. So baayawukana, oli ye ne yeetuuma Rude Boy, ono ye n'asigala nga ye Mr. P Square naye nga baayawukana. Olutalo lw'aba P Square abalongo Abanigeria bamaze dde okunoonya sayidi gye baggwa, owulidde, era makati ga Rude Boy ne Mr. P then ne Judy we Rude Boy ne Judy bo bassa kimu, then Mr. P ya ali yekka wano ku side nga bw'omulaba, naye bonna ba Luganda wabula bano babiri balongo. Ono ye yasooka okufuluma, ono n'addako, ono nga ye mukulu waabwe Judy, okitegeera. Naye Abanigeria bakyuzinze side yono, buli omu yawa story ye, wabula Rude Boy ku luno teyayogedde, okitegeera. Teyakoze yonna video about this matter, kati abantu ne bagwira side yani yono, owulidde. Ate Judy bamuyinako bias igamba nti yayawula bano ba twins, kati abantu bateekinze side yani ya Mr. P, owulidde. Ono yali muyimbi nnyo, ono era muyimbi nnyo okusinga ono dansa nnyo okusinga ono, owulidde. Kati ono Judy nga akolanga manager nga yabategeerera ebyensimbi ebya performance booking biki ebyo, owulidde. Naye bagiwuliriza story y'ono ne bongera omusupporting, era saawa zino eno Rude Boy bw'apostinga video olaba nga negative comments zijja, naye Mr. P wa postinga video positive comments zokka. Then ono ye Judy bamuyise Judas Iscariot. Bamuyise Judas oyo no ye talina wagenda okuyita hate jaina 100% bakyayo oyo bannange ne badda ne mukati. Naye favor yakutono ono gwe bakyuzinze okusinga ono. So kaakati muganda waabwe ye manager waabwe ye Judy Okoye, era nga kati nekiyombya Judy nga bw'omulabawo ali mu kugamba nti Peter ali mu provokinga Po nti bayombe era famire baddemu bagidragging. Judy ono avuddeyo n'agamba Peter nti olw'okuba gwe wasiraana Po agenda waggulu, kati oyagala musiraane mwenna tekigenda kukola. Ate munnange omusajja oyo gw'olaba Judy oyo ayogera yavuddeyo n'agamba ababalongo, I introduce them to each other. How can you introduce twins to each other? Bannange ate banna ene Uganda nno nga tulina shege naye ekiri e Nigeria nga kitokota sikisaanikire.
bannange Judy akutte wansi ne waggulu mukambwe naye ayawudde nnyo banne wadde mukulu waabwe. Abantu bonna bagamba nti nno muganda waabwe ono yali mu kuviirako munnange ate abooluganda bano okubeera nga bali mu kwawukana. Kw'ossa ate munnange ate n'ebyenfuna bino ate byongedde munnange ate okubatabulira ddala. Mwana mulenzi munnange ate Peter P. Square agamba nti nno munnange ate waliwo okubulankanya munnange ate ensimbi kw'ossa n'emigabo ku nnyimba munnange ate ze baakola ne mwana mulenzi munnange ate muganda wooli Rude Boy mulongo munne. Naye muganda wange simanyi yonna gye binaggwera. Omusajja akaabidde munnange ate ku live. Mr. P. Square Peter akaabidde ku live. Bikutte nnyo munnange ate vibe okwetoolola naye ng'abantu munnange ate bagamba nti nno ono muganda waabwe omukulu nti ye buzibu, naye ate ng'oli munnange ate Mr. P. Square bambi ye ng'alaga nti nno talina buzibu, naye nga abantu nga bagamba nti nno muganda waabwe omukulu Judy Okoye nti nno yaliko obuzibu. Kati simanyi munnange ate kyolowooza esayidi eyo. Abba Makasi munnange ate ne girlfriend we Encho waliwo byendaba wano nga boogezaako okulaba kansoke nkuzanyiramu kaakatambi kano. Ssaalongo Abba Makasi Mayanja mutabani wa Joseph Chameleone Mayanja muganda wa mutabani wa Wizo Manizo mutabani wa Palaso mutabani w'abayimbi abagwa mu ttuluba eryo. Famire ya Mayanja yina omukisa bannaaye. Maama Mayanja famire muyina omukisa. Ku myaka emito azadde abalongo tabazadde mu muddugavu abazadde mu muzungu. Okitegera bulungi nnyo. Taata we Chameleone ntegeeza Chameleone wa wano mu ggwanga erye Uganda celebrity star omwana kati Ssaalongo. Era oba omusanga Abba Makasi omugamba Ssaalongo ogamba otya? Abantu nga banoonyezza balongo nga tunoonyezza balongo. Abba Makasi producer, Abba Makasi talenti y'okuyimba agirinamu, Abba Makasi talenti y'okuzaala balongo agirina, Abba Makasi ewaabwe balina ssente, Abba Makasi talabanga ku nnaku yonna. Abba Makasi Katonda family eno kiki? Anyway, kongs brother we bali kuzaala balongo mwana mulenzi Abba Makasi ku myaka ndowooza 20 nyinza oba sigimanyi bulungi naye emyaka giri awo mu 20 emeka. Toli musajja mukulu nnyo naye ofunye ekitiibwa kya Ssaalongo si kya buli omu. Congratulations. Ate ekinnumye oba ekineewuunya omuzadde mu muzungu. Kebeddeko ku page ya Abba Makasi nga sirina kyendabayo. Ne ŋŋamba akatambi kano kaavuddewa kano nga bw'okalaba. Mwana muwala alabika nga Enjo asitudde munnange ate abalongo. Naye tukyayongera munnange ate okunoonyereza naye nga wali bindaze nga biyinza okuba layika ndooza si bituufu. Biyinza okuba munnange ate si bituufu. So twagadde munnange ate tukutegeeze esayidi eyo Abba Makasi ebigenda mu maaso. Kyokka ate nendaba ku vidiyo ezimu nga biraga nti nno akyali lubuto nga boogezako okulaba Abba Makasi girlfriend we. So weekuumire munnange ate wano tujja kubeera nga tukutegeeza munnange ate ebinaasingawo esayidi eyo. So mutabani wa Dr. Jose Chameleone nga ate Abba Makasi ne girlfriend we.